Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media, Beyond the newsroom yenzadde ne abatusako ensonga z'essamasonga n'obwombeefu obw'ekika ekyawagulu njagala okusooka okubeera nga mbasaba video ino gimpere like ate era mbalamusizzaako mu byonna. Oyinza okulaba nga oba oli awo noga ng'obibuuka ng'oyogera nnyo ekyamazima matuufu embeera eri mu ggwanga olwaleero ate woomesa nnakabululu yadde akamu ate n'akeddagala. Awo wennyini njagala okusinzira wano munnange okubanga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 nabino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Munango kubanga ate nkutegeeza nti Lope Joel Ssenyonyi Besekezi avuddeyo ate nabako byayogera n'avumirira ebikolwa ya General Museveni kwoteeka ne Muhoozi Kainerugaba. Kakati ate yes abawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform amanyikiddwa nga David Lewis Rubongoya havuddeyo n'annyonnyola ku bibaddewo nga musajja mukulu Alex Wesa Mufombero wakwatibwa. Kyannaku nti ate era ne Ssaabakunzi wa National Unity Platform mu bitundu ebyatteeso naye awambiddwa wetwogerera kaakano. Si mawulire amalungi yadde akamu n'akeddagala. Kakati nno bannamateeka okuli Shamim Malende ne Kanso Muyezi babaddeko ko bye batunnyonnyodde ku bivudde mu kkooti. Babano nno beezoobye ne state ate nabyo tebibadde byangu olwaleero. Kale awo wennyini wenjagala okubanga ate tutandikira amannya nzeddeni akuweereza ensonga z'essamasonga ku mukutu ssemakutu guno ogwa BTN Media Beyond the newsroom. Njagala okusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyagulu video eno gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kulisa kinoomu ali eyo era mu ngeri yemu naawe nga gwe mulundi gw'okusosola ba video zaffe. Njagala okusaba muganda wange Mwanyinaza ndaba obeere ng'otwegattako mu butongole ng'osubscribinga kona mu kigambo subscribe bw'omala okone wali eri waggulu mu kagambo akamanyikiddwako obulungi mukade okaje personalize okateeke mu all of the notification ku mboozi zonna ze tukuterayo. Saagala kulandaga wabula njagala tusooke twetegereze ensonga zino nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula. Njagala owulirize ebigambo bino ate era tweyongereyo. Biri ku kukwatibwa kwa kwa Alex Wesa Mufumbiro wabula njagala owulirize odi yeno okusookera ddala tulyoke tweyongereyo. Lambo gwange bwe mbanga nkubiddwa amasasi temugukkirizanga obutaweza wiiki njagala mugukolereko emikolo oba mugusula Constitutional Square kasita gubanga yagutemudde nga gwe guli bayamba okwenunula muguzanyisanga byonna neguba mwezi. Wesa Mufumbiro bino nno byonna byabawo oluvannyuma lw'okubeera nga bakwata abaana ba NUP ne babatulugunya okubula okubattanga n'abamu tebalamanyibwangako mayitire gaabwe. Yafayo n'akola statement egamba nti bwe banzitanga obanga bankubye masasi omulambo gwange mungusanga ku State Square ne mugukozesa buli kimu mu bufunze nti omulambo gwe gubazimbirire gutuuke ku sseri okubeera nga yebeeranga sparking point ey'Abannayuganda ofuna obwetwaze n'okubeera nga beenunula okwejja mu mikono gy'oyo gwe bagamba imbu ye musibira mu bwa General Museveni. Ebigambo ebyo bw'obiwulira biri so emotional era Alex Wesa Mufumbiro ono nno abyogera bino ffenna tujjukira nti bakwata musajja mukulu Chairman Nyanzi ono naye yali omu ku abo era ye yabaddukako n'asobola okubeera nga ate yabulawo n'abaddukako Nyanzi ye ne bamufuna. Kakati nno ebigambo ebyo byonna n'abyogera n'ekyo ekibaddewo exactly olunaku olwaleero wuliriza okuva ewa musajja mukulu David Lewis Rubongoya. Comrade waffe Deputy Spokesperson w'amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Wesa Mufumbiro akwatiddwa olunaku olwaleero essaawa ntono ez'akayita ababadde ku kkooti y'e Kanyanya batugambye abadde yakafulumamu katini bagenze kuba essimu ne bajja abasajja ne bamuwamba abantu babadde mu ngoye za bulijjo naye nga balina emigemerawala balina emmundu ne bamukwata ne bamuteeka mu motoka eyo wetwogerera tetumanyiwa waali naye ekyewuunyisa ate ekyennaku nti olabira ddala bino ebikolwa bya butiitiizi
Regime ya Museveni eri mu kutya nnyo kye tuyita protest vote kye twogerako kubanga kati wenjogerera Ssaabakunzi waffe ali mukomera we bayita Habibu Wembo n'okwata deputy spokesperson waffe abakulembeze baffe bonna b'ekibiina batambulira mu kutya kubanga buli omu abagamba nzaddako oba ki kakati embeera eyo kikimu gye mwagala tubeeremu tuwangaliremu ng'ekibiina waiswa singa badde bamwetaaga nga balina omusango gwe balina baali badde bamuwandiikira abaana bamusamoninga bulungi n'agendayo ne bamubuulira ki kye bamwagaza naye kakati okulaba ng'agenze ku kooti kubanga abadde agenze ku kooti okubeerawo nga baleese Bobi Giant ba Edi Mutwe n'abalala nabo abawambibwa mu mbeera eyo kakati ne bamukwata era naye ne bamutuusaako ne bamubuzaawo wetwogera tetunamanya wa bamututte naye mulabye pattern eyo batwala abantu baffe. First of all, etteeka liragira nti bw'oba okwata omuntu we identifying omubuulire musango ki gwakoze ate omutwala abantu bab'enganda bamanyi wa bamututte ekyo ekirala abeere ne access ku basawo be n'ebirala bwe bityo naye kakati bano abantu beeyisa ng'abayaaye tosobola kujja n'opicking omuntu omukulembeze ku level eyo kubanga Comrade Alex Rice Omufumbiro si muntu wa bulijjo ne bwe yalibadde muntu wa bulijjo olina ogoberera amateeka naye kati yamyuka omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform si muntu kogamba nti agenda kubulawo oba agenda kukola ki muyite mu buntu ugambe nti tukwetaaza ensonga eno neno ajje bwe bataze otekinga step endala era abadde batutegeezezza nti bamulabye nga bamutwala ne bamugrabinze ne bamukwata ne bamukulubanya ne bamuteeka mu motoka eyo ne bagisibawo ne bamutwala era abantu abamu bagezaako gigoberera kubanga ebadde motoka ya Nuwa ne bamuteeka mu motoka eyo ne bamusarawundinga abaana basi. Rule of law ye mugenzi ayogerwako mu ggwanga lino era ntunuulidde musajja mukulu ono David Lewis Rubongoya nga ayogera n'empulira n'ennaku n'ekimpuliza ennaku biyinza okuba nga si bingi naye ekimu ku byo kyekyokubeera nti enfuga eyali eyogerwako ey'amateeka mu Luganda olutuufu bagamba yafuuka lufumo tekyaliwo era tekyalabika. Lwaki? Olw'abantu abeeyagaliza ebyabwe betuyinza okugamba nti bo baafunako k'ekitundutundu ku ggwanga lino era nga bo balirinako portion oba baalifunako omugabo. Ekyamazima amatuufu bikaabya amaziga kyokka nga ne bwe twogerera kaakano akulira obukunzi mu bitundu bya Teso wa National Unity Platform NUP naye yennyini yawambiddwa era n'atwalibwa ewatannaba kutegeerekeka okusinziira ku information gye nfunye akadde kano. Bino nno byonna bizimba embeera ne bizimba emotions. Njagala nkuwe katambi kano ka Edi Mutwe yalabye yabadde akutte bw'ati ku muwala we ne bamala ne bajja abasirikale ne bamumuggyako naye kaliso emotion bw'oba muzadde kayinza okuba nga kakukaabyamu kaakano wano. Kibebi kino ekito ekitalina kye kimanyi kikigenda mu nsi kyabadde ne maama waakyo kyalabye ddadi waakyo watudde musajja wattu ng'ali ku mpingo ne kitambula mpola mpola ne kigenda waali Edi n'akwata ku mwana we n'amuteeka wano like the same way how I used to treat my kids. N'alitunuulira bw'ati omuserikale n'ajja n'amugamba omwana muleete no toteekeddwa kubeera naye nekinkwasa ennaku era omuzadde yenna nekikwasa ennaku naye omwana ono kamera zino zirecording era zikwata era ebifaananyi bino alibiraba. Essaayo olwaleero Edi Mutwe ne bwafa omwana ono oluvannyuma lw'emyaka 20 aliba alina emyaka 21 oba 22 23 emyaka egy'obuvubuka egy'okwewulira eryanyi
ajja kufeesinga bawala bammwe ne bazzukulu bammwe abaatuusa kino ku kitaawe bamugambe nti olaba wano we wali mu kooti gundi ne gundi be baali basibye ekitaawo era be batta kitaawo any case tugeza singa eri abaafudde ng'avuddewo omwana ono alisonda amaanyi n'obusungu yegatte ku abo abali baawo okulwanyisa mmwe abakusiga ensigo embi era abaana bano balirwana okuggyawo ebyo mmwe bye mwasiga ne mwebuuza ensigo ki eyo gye musigidde abaana bammwe. Njagala owuliriza ebigambo bino Joel Ssenyonyi Besekezi ng'ayogera. Akasango kano abantu abakaleeta baali bakyerupe ba colonialists mu biseera ebyo nga bannayuganda bateekawo embeera okugamba nti akakati naffe twagala obukulembeze obwaffe independence owetwaze wane Uganda, Kenya bamawumawu n'abalala sino bateekawo akasango lugwe tusanga ng'akumbakumba naki kiba kitegeeza mwagala kuyeekera gavumenti y'abakyerupe tujja bakwata kyannaku nti 2025 akasanga ako kakyaliwo ate olaba bakakozesa era okunyigiriza ffe abagamba nti nedde twagala gavumenti ekyuke ekyenjawulo nti ffe twagala ekyuke mu mateeka ate bannaffe ne batamanya nti omanye amateeka bw'ogakozesa obubi naawe gajja kukosa so baleme kulowooza nti bali safe. Akasango kano tugenda kuwayamuko nga balooya twagala tukachallenging kubanga tekakyalina kubanga kakyali ku bitabo byaffe law boxes zaffe tekaina any place at all kati abaana bakeera kuzi assembly zaabwe ne bakuba muko ku mukyaka turn left stand attention ne bakuba engalo abascout naki abo bonna basooka funa baluwa okuva eri minister nti kakati mbakiriza mukole mu kuduyirawo mukuba engalo n'ebirala bwe bityo tuve mu bintu ebyekyana ekito. Joel Ssenyonyi ng'atunnyonnyola navayo naye okutegeeza wano ne congratulating a right honorable Ssenyonyi Joel Besekezi okubeera ng'afunye license emukkiriza okoperating mu High Court era olwamaliriza kwelo DC okusinziira ku bannaffe aba Law Society bamukakasa okubeera kati munnamateeka ajjudde ng'akkirizibwa okuwoza omusango. Yagamba inti guno omusango oguvunaanibwa ba Eddie Mutwe ino musango kigwa mukyaka mumutegeera kusimba parade ne mutandika apart tugeza pa gwe musango ogubavunaanwa. Ekibuuzo kibuuzibwa nti assemblies abaana b'amasomero ze bakola abascout bo nga tebakwatibwanga baafunako olukusa okuva ewa Minister wa Defense nti wabula gino gyonna babikola okubeera nga batulugunya oludda oluvuganya. Njagala tuwulirizeeko ko ebigambo bino okuva eri omukyalo ono Shamimu Malende. Ate ku kooti bawambirawo abantu okuyingira kooti kizibu ne wamunnamateeka ne wabashuriti era nga ne Alex Waisa Mufumbiro wawambiddwa wane Kayempe ku kooti. So ffe nga bannamateeka tugenda sigala nga tukola ogwaffe tetugenda kukowa okulaba nga tulwanirira bannaffe era n'okubeera nga tubanja abantu tusaba buli muntu gyali abeere nga alweizinga eddoboozi okulwanirira bannayuganda abanyigirizibwa. Shamimu Malende agamba nti kyabuswavu nnyo era kyannaku okulaba nga ku kooti ewandibadde entabiro y'obwenkanya ate we wantu we bakozesa okuwambira abantu. N'agamba bo nga bannamateeka nabo bakukola ekisoboka okusinziira ku busobozi bwabwe okulaba nga balwanirira eddembe ly'abannaffe bannayuganda bannaffe basobole okubeera nga oba oliawo bafuna eddembe lyabwe. Bigambo ebyo bya Shamimu Malende. Kaakati Kanso Muyizi naye aliko byayogedde kambikuwe wano. Kumuwolereza wa gavumenti oba muwabi wa gavumenti ekyo kimenya ssemateeka. Article 28 ya ssemateeka commanding speed tribe mu bantu bonna okubeera nti state egamba nti osobola okukuuma omuntu gwaleeta ne mu kooti nga tonaakunoonyereza omukumire mu kooti n'omwezi omulala mulamba ng'onoonyereza ku bbaluwa yerosi ne national ID nga mulabye PC zaffe osobola n'ozinoonyerezaako kulayira baleese obukodyo bonna otulemesa tutuuka n'otusaba empapula zaffe ze mbaleetedde certificate zange 19 kati ewo nna obukodyo state okubanga gw'okola obukodyo obugenda okulemezaayo abantu ndowooza tulaba gye tulaga naye tetugenda kusigala nga tulwana. We are ready as lawyers nga mulabye ekibiina kiri ready
ndoza mulabye ne bannayuganda bali ready okweyimirira abantu bano okulaba nti bava mu kkomera. Ndabye George Ssenyonyi nga atunudde waggulu bw'ati. Abadde tatunula waggulu, Ssenyonyi abadde akaaba. Naye ng'ekikaabya Ssenyonyi si kirala wabula kwe kubeera nga kati state mwali naye alowooza nzaddako. Olaba batutte Waiswa gwenkulira kati nze mukama we nze gwe bazaako. Olaba bali kuba Edi Mutwe batulugunya bwe bati tebalina position yonna gye baagala. Akirewo Kivumbi talina position yonna gye yegomba na kwesimbako. Essaawa y'olwaleero bamutwadde mu mbeera efaanana bweti kya buswavu era kikwasiza ddala ennaku ey'ekika ekya waggulu. Ebigambo bya Kanso Moyizi mubiwulidde. Wuliriza wano Ssenyonyi. Bomu n'ebirala ninga kakati ono tamanyi na buvunaanyizibwa waabwe bwinakoma kati yeefudde omwogezi w'amagye, omwogezi wa poliisi, omwogezi w'ekitongole ekiramuzi. Tumusaba mukyala Nambuya kakkana twali tulabyeko ku balina akakyamuukirira ako ka excitement abakusingako. Tukkiriza obuvunaanyizibwa bw'olina, twagala tukuwa ekitiibwa kyo otukkiriza obuvunaanyizibwa bw'olina, tosukka ate woolina koma. Bino ebintu bifuula personal as if yegwe eyasibye abantu bano. Kakkana mukazi wattu. Ekyennaku ekirala kye tulabye amyuka obwogezi bw'ekibiina kya National Unity Platform mukulu Alex Waiswa Mufumbiro awambiddwa wano. Ebadde motoka Noah era ab'amagye bamuwambye ne bamuteekamu tetumanyi waabwe bamututte ne kaakano we twogerera. Abadde azze naye ng'omu ku basureties mu nsonga eno. Ebikolwa bino kusookera ddala bya butiitiizi kubanga nze njagala kusoomooza ab'amagye, poliisi n'abalala ffenna be mwagala okukwata mutuwandiikire summons tujja kujja tujja keera oba mwagala abameka oba 50 oba 100 mutuwandiikire summons tukeerewo tujjewaawo wonna we mwagala oba mutwagala ku CID oba embuya w'amagye oba wa tujja kujja mulekerawo ebikolwa eby'obutiitiizi. Nawulidde Felix Kulaije ng'agamba nti awo Bobi Giant yefe abamuwambye era kati era tugenda muleeta ku kooti. Kulaije amateeka bwe gato bwe gagamba omuntu abaziza omusango mumuwamba buwambire tumanyi kati waje babadde baliyo babakuba simanya babateeka mu basement Edi Mutwe watu bamutwala. Lwaki mumenya amateeka? Bwema mugoberera amateeka kubanga ffe tugamba tugoberera amateeka. Mutuwandiikire yenna gwe mwagala okuyita oba Joel Ssenyonyi obaani mutuwandiikire summons tujja kujja reporting mutubuulire ki kimwagala. N'ekino ekikolwa eky'obutiitiizi ekyokuwamba abantu mbatutte mbatulugunya naki ate nga mugamba mwalwanirira eddembe naki muswadde nnyo muswaze eggwanga lyaffe. Ebyo nno by'ebigambo bya Lop George Ssenyonyi Besekezi. Baganda bange ne bw'obanga eggwani otuuka ebigambo ne bikuggwako nga tokyalina ky'oyinza kubeera nga oyogera ne wabula n'osigala kuteeka ate oba olyawo bwe batwala mu ssaala. Naye njagala obategeeza nti muganda wange kale mu story ddako nkuleetera ebibadde mu kkooti y'Emityana nga Ssaaba kunzi wa NUP atwalibwa. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.